muje baliko mwenna gyemuwangalira kansubire muli bulungi. Olunaku lwaleero ngenda kutandika okubeera nga mbawa requirements ez'ensi ze mwagala. Woba ku visit kati tuli ku gundi leero ngenda balaga UK visa requirement eya visa requirement eya visit visa oba gye bagamba eya tourist visa. Okola otya, ogirina otya, nga w'obirabawo oba followinga. Tugende mu maaso. Ekisooka ky'olina okubeera nakyo ku requirements. Ku visa requirements gy'olina okusooka okubeerako esooka eri UK visa application form. Visa application form eyo giraba oyina okugijuza ku online. N'ojuzaamu gundi gy'oyagala ogenda ku visa for UK oba okitegeera nga w'ogiraba website yaabwe n'ojuzaamu application eyo bulungi n'ogifiiringamu n'obalaga visa ki gy'okola ki gy'oba weetaaga. Eyo ye nnamba esooka, requirement esooka. Eyokubiri olina okubeera n'obufaananyi obwo bubiri. Obufaananyi obwo buba bwa passport photo, buno bwe buti passport photos bwo olina okubeera nabwo nga buli mu kaladi naye nga tebusussa myezi 6 oba okitegeera nga waguyekuba nga wagwekubakangeze nga mu January ng'ogenda ku applyinga nga mu Gwomukaaga. Those are passport photos. Olina okubeera ne passport yo ekyokusatu. Olina okubeera ne passport yo ng'eri valid at least for 6 months nga at least ku lunaku lw'ogenderako ng'ekyaliko ng'emyezi 6 oba okitegedde. Ekyokuna olina okuprovinga financial oba kyongamba proof financial gundi financial proof nti olina akasente. Ebintu bwe bityo nti olina akasente ye namba 4. Ennamba ey'okutaano 5 kyolina okugira olina okugira proof of accommodation. Kino proof of accommodation kitegeeza ki w'ogenda okusula ogenda wa ogenda sula mu hoteli oba tugenda kusula mu hoteli. Okitegeera mukwano. Kati ekyokutaano nti olina details zo otambula otya, ogenda na kagaali oba ogendera ku kinyonyi. Olina okubalaga ekyo ekitegeeza ki? Ekitegeeza nti olina okubeera ne travel like nga unogamba nti no ennyonyi. Oba ogendera ku nnyonyi olina okubalaga ennyonyi. Oba ogendera ku ki olina okubalaga means z'ogenda okukola ki z'ogenda okukozesa. Kati ngende pa kya 6 biri bimeka ebyo bye naakawogera. Ekiriba kibadde kya 6. Ekyomusanvu waliwo kibayita tuberculosis. Tuberculosis si gwe tuyita TB ewaka. Yes, gwe tuyita TB ewaka. Olina okumukozesa gundi ya tuberculosis olina okubeera nayo bagigemerawa. Genda mu malwaliro awo bakebere tuberculosis wo oba okitegeera. Ekirala ekyomunaana gwe bibala ndaba bibale. Ekirala ekyomunaana biometrics information. If you are applying, let me say if you are applying for a visa that let's say you are going to stay in UK for 6 months, you need to submit your biometrics. Biometrics bategeeza ki? Bino ebyenkomo bino biometrics. Olina obisubmittinga, which means wona ogenda eri olina okubikola bwoti n'obikola bwoti. Ekyo bategeeza biometrics. Kati ekirala olina okubeera olowooza n'emibazo biwedde kyeka tugenda mu kyamwenda. Ekyomwenda kyeki ye invitation letter. Invitation letter mbadde nga njijambe explaining. Invitation letter kyeki ye purpose of visit. Why are you going to UK? Ogenda kukola yoki? Ogenda kulaba maama wo, oze kulaba mukwano gwo, oze kulaba ku muwoomya wo, oze kulaba ku boyfriend wo. Olina okubeera ne purpose of visit. Kani wabeerawo ne UK cover letter. Wobanga ogirina oyinza okuba nga togirina nga it is okay. Naye nanti kati eno UK cover letter eraga ki? Kati eno UK cover letter ebiseera ebisinga kyeraga eraga ekintu nti kati ebiseera ebisinga omuntu asobola ogyowandiika n'agamba bannange nze nabweteme Aneti oba nze namubiru gundi oba gundi ngenda kudda oba okitegedde nina ebintu byange bwe biti. Eyo cover letter eyo egenda kuba y'amaanyi nnyo obanga aso yalinze affidavit nti I'm going but I'm coming back. Right? Tugende maaso rumushana. Romushana gena maaso.
ekirala simanyi banakugenda bimeka nakomye okubibala nga biri 9 ekirala paid UK visa fee hey mugenda kungamba bana visa fee ya meka biki naye nga osobola olina okubeera nga olina ne visa fee yendowooza kyekigundi ekisembayo oba okitegedde nga nogenda ngaoapulayinga nga bakuwa visa ngaoli nyonyonyi shwi nga tugamba mbwatuuse nga tugamba nti watuuse kati bannange ebyo byenkugambye naye kati wetugenda mu ties abwe zeeyongerera olina abaana olina banka olina biki kati ebyo byonna kasavu kanyama nga wenagambye kati ngenda kuba gwe commenting awo nsi ki gyoyagala nkugambeko si nki requirements zoyagala nkugambe kati tuli mu UK kati tugende mu Germany ate tugende wa requirements si gyoyagala requirement gyendabe muneeno tuba crosses atawalala taliiwo oba okitegeera mu UK mwendabye tuba crosses mu Germany tetumulina naye ate mu UK mwali kati sooka ombuulire teekawo wansi comment any country you want. I'll tell you the results of our requirements what they want. I love you all. May God bless you. Like, share and comment.